Mu mwaka gwa 2011 amawanga 7 okuva emitala w'amayanja okuli Australia, Denmark, Netherlands, Norway, Sweden kw'ossa ab'omukago gwa Bulaaya ogwa European Union batandikawo ekibiina ky'obwannakyewa ekya Democratic Governance Facility oba kiyite DGF mu bufunze okusobola okuyamba ku bannansi abatasobola kuba nga beetuusaako obuyambi okulaba nga n'eggwanga Uganda likulaakulanira ku sipiidi eya yiriyiri nga n'emirembe lirina. Era nga kino baasaba okubeera nga bakikolerera mu bbanga lya myaka 5. Bano mu 2016 endagaano yaabwe yaddizibwa bujja okutuusa mu Desemba nga 2022 okusigala nga batambuza emirimu gyabwe bulungi ddala. Kyokka nga akalulu ka 2021 kakubye koodi mu January w'omwaka guno nga 2 Pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tirahabura yakwata kalaamu n'awandiikira Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija ebbaluwa ng'amubuuza ku nsimbi z'ekibiina kya DGF n'engeri gye kiddukanyamu emirimu gyakyo era n'alaganga kabinenti ye bwejja okutuula okwekenneenya emirimu gy'ekibiina kino. Sabbiiti eno omukulembeze yavaayo n'ayimiriza emirimu gya DGF mu butongole ekintu bannakibiina ky'obwannakyewa oba NGO Forum kye bagamba nti kifiirizza ebitongole ebiwerera ddala 95 kyokka nga kw'ossa n'abantu aba bulijjo. 95 organizations that are directly benefiting from the fund. And now, if you wanted to know directly the number of people that are affected, you would have them to work how many people are directly, employed in each of these organizations, and then for each staff member, be able to look at how many people directly depend on that staff member. So we are talking not in thousands of people that would be affected in this situation. Aba NGO Forum bagamba nti kikyamu gavumenti okuvaayo n'eraga nga bw'etamanyi kibiina kya DGF mbwera nti kiri mu kuba nga kikkennenyezebwa bulungi ng'era basaba okubeera nga bagibwako envumbe eno. Amazima gali nti DGF okutandikawo yasayiningibwa abateekako omukono yali Prime Minister Sco ne akulira eggwanika ly'eggwanga nga bano mu mateeka be bakkirizibwa okukola kye bakola. DGF ebadde wano ebbanga lino lyonna nga ewagira kono kwa obuyambi ebitongole bya gavumenti so kikyamu n'omukulembeze gw'eggwanga okuvayo n'agamba nti ayitamanyi bigenda mu maaso. Era nti bo balowooza nti gano makwekansaamu okusinziirako ebyo byali mu kalulu kanga 14 era ng'omukulembeze afuukidde ddala ekiso ky'embuzi ekirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi. Tulowooza nti kino kyonna akikola kubikkirira eminfetembe ejabadde mu kalulu kitwakavaamu. Tujja bulungi nnyo tikabaddemu emigozobano mingi nnyo. Tujja bulungi nnyo kino akireeta nga okujja bannayuganda ku mulamwa. Amazima gali nti Uganda bannayuganda balina ebizibu ebimaluma. Bannayuganda bangi battiddwa mu kampeni zetwakakuba amabega. Okuviira ddala mu 1995 bano bagamba nti gavumenti ebadde yeesuulirayo dda gwa Naggamba okubangula bannansi ng'ate DGF ebadde ekikola butassa mukka butassa mwoyo. Gavumenti yeesuuliddeyo gwa Naggamba ku ky'okubanga esomesa abantu baayo. DGF ekimu ku bintu byebadde eteekamu ensimbi kwe kusomesa munnansi ku bintu ebikwata ku ggwanga lye ku ngeri gyeyisaamu nga bunnansi. Gavumenti okubanga yeesuulyeyo gwa Naggamba ate neebanga erumbye negezaako okuba nti eggalawo. Maria Dana Namiro, STV Select ey'enjawulo.